ate basaba beerayo kuba agenda yabadde small owulidde bayimbi badene Kenzo wamulabyeyo Shiba Rema Bebe Cool Chameleone those bagenda ku big agenda era kyola bagenda ggulu kitegeera eggulu wali big agenda yes kubanga ya copyright ya kulaba ngeri gye bafuna sente olowooza Bobi Wine abadde abayise bayimbi Bobi Wine ayagala mawulire takyalina mawulire era yadde alina okuyita abayimbi be bafedde artist anyumyemu nabo ate n'abasiibye enjala abasajja baalidde ne banywa baalidde gwalabye ku kyokulya abasajja batugeye baalidde ne banywa lwaki mwakubyewo bifaananyi naawe nomulembe tukyali mu bagambye ku nsonga ya buloga gwe balonze gwe kikulekawa tekina buzibu balonze ba top buloga nze ndi waba buloga regardless okitegeera abo baana babanankole bagala sikiminga mu parliament kubanga fe tuba inspiring abawansi twaje tunabikola nga tebabikola ki tebabikola balina emirimu gy'amaanyi bali eyo mu parliament baana babanyankole bakiga abali mu government naye nabo bagala kubba mu project zaabwe nene naye intention yaffe ya mwana wa wansi ayagala okwesitula afuna akasente police erime mukwata muyigirize digital marketing olwedde abo bali mu digital marketing ne sente babadde bazibba already babadde bababala baana babanankole bakiga abali mu gavumenti okitegeera kyawala mulimu basaala bujingo mulimu baani okitegeera naye be balonze gwe obadde obamanyi nga babuloga tewali abamanyi newo bateekamu owino tewali abamanyi tewali agenda bamanya bagenda sigala ku busayiti bwabwe nga beweereza mu WhatsApp kololo buziga parliament naye sente bakuba billions of money fe tuli ku skimming sente fe tuli mu kwempowering mwana muto mu digital marketing abo tebakolanga yo wadde musomo nagumu butayi na kunywa bia kusula muloji bebabeeramu kati mwe kibalekawa tekinawe kitukosa kubanga fe tugenda mu digital marketing the space is big okitegeera ne babaze abalala bu group 15 we are not worried fe tumanyi contacts zaffe n'abantu batumanyi ku ground era tujja ku inspiring abantu naye tuli happy nti nabo batukoppa despite okwebasa obwongo bwabwe manyi abaana abagagga asoma rekirese kati byadde basoma nga bali mu parliament batudde bali ne mu office ez'amaanyi bakola bujinga sala bujinga yaliko ne guild president nenga tasa kuyiya kugata baki babloga tumala bikola whisky n'abakuba ne bavaayo gye bali tebagenda bali ako sente fe tuli ku sente bo bali mu kusikiminga za government za Museveni no fe tuli mu digital marketing ku companies nga bana tebawemula terabika okitegeera nga basobola okubanga companies zigwayo tujja kukolera zirya mu Coca-Cola za nibe so fe tuli mu digital marketing neze gambya abana abanyankole bakiga bali mu government just nti obwongo bwawe bali babutuuza wansi otumala obiya nabo ne bavaayo mu balina obukulembeze tewali n'abamanyi